third surprise. We're here for the third surprise. Like I said, it's gonna be a long day. Tuze wano ku surprise eyokusatu. Omuntu atyaza makago omukyala sigenda kumwogera linnya kuba bangi mumumanyi. She's known. Atutuma Uganda naye bannange. This food. Mbadde no sinalya ku mmere yeeka. Luombo. Okuba bwe najja ndi muzi McDonald KFC kati waka kati. Juni. Waka. Kale. So we are here. Sigenda soka kuba kulaga. Kuba kano ka status. Nedda netunulizamu, it's okay. Saagala gwe tutwalira surprise e Uganda atalabe. Sijja mulaga naye nga tuli wano ku surprise yaffe eyokusatu ey'olunaku olwaleero. We're here to surprise. Okay. Nze nabengalo by'ekimere. Baby, how are you? How are you, sweetheart? Give me a hug. Oh, that is so sweet. I'm Shifa. What's your name? Kerea. Kerea, nice meeting you. High five, Kerea. High five. I love you, Kerea. Okay, let me wash my hands and eat food. Kula msiza sebo. Kale nyawo kwa It's okay. Ayeyeye. Nakawombe kandi emmere nkole bulungi kubanga this is Ugandan touch buffet. Luombo. Okay. Neba nangi. Abudabi bangambye bwe sibogerako nnyo bagenda kunkolera live bampandikira ekibaluwa nga kiva kuli mpaka kuli. Bangambye Shifa fa abasinze okukola surprise. Tusinze kuba Dubai ate fa abasinga okuwagira. Naye mmwe. Naye nga ate bazikoze. Leero olunaku lumu tukoze surprise meka? Tuli ku yakusatu nejjo twali tukola surprise. Bambi bangambye Shifa bw'otatwogerako bagenda kumpandikira ekibaluwa ate mbu bammale. Atenga sandi agadde bammale kuba ekituufu bazikoze. Thank you so much. Mwebale kumpagira.